لمن حمده. Sheikh Yahya niwe yabembera mukusara yanjaga amashonga y'omushoro najango oguhatini wokuchkwasa omwanya gw'okubanza okubona abonesa Omunya-Uganda okwetorora ihanga. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Emisolo gibere gyabwenkanya Bannayuganda bakoye okubinikibwa emisolo egiyitiridde. Nabbi waffe atugamba nti omuntu yenna bw'aba akulembera abantu abeere nga abalumirwa nga tonna kusaba gwe gavumenti olumirwa kulaba nga abasuubuzi baggaddewo. Tugende mu maaso n'empisa ze tuba tulaga mu Ramadhaani ne mulundi omulala Ramadhaani nejja n'Eid ezijjirira tubeere nga tuli ba mpisa nnungi. Abebembezi abarikushoma nkora sente z'empamushoro aba nabo bagambwaho. N'abakozi baabwe abakora ihanga eri emisaala yaabo eno mwobulinganisa twemekulanga nga tuna milioni 6 kandi omupoliisi agamutwala 3 kandi omusomesa agamutwala 2 kandi ngugo okutayire sente kandi obuno wa sayansi ntumusasula obuno wa ati tukumusasula kandi obakakola kosemwe bakikola emyaka y'okwingana kandi bona nibakolera okutungula ihanga litu. Alhamdulillah Ramadhaani egenze bulungi. Nsaba Allah tuwemu birungi byerere ya mulembe era nkubira abasiraamu bonna gye bali okuyisa nga bibadde beeyisa. Minister Dr. Bertram Mrama nawe yabasa kwika akusara oku. Nkashabire abasiraamu muzombyo batum cyokora mu gukora mu program za gavumenti bona bagagawale PDM emyuga twaza Masigid Abak Jamia aho murimo rwambara okusaza kwebembiramo District Card wambara Sheikh Abdal Mukwaya haikaho nabandi bebembezi na munonga abanyabutegeki omnyishenjero omcyara Rita twasibwaika abo rimo rwambarara mwine mpaka abambara City South Constituency Stanley Katembea kurgo mu kigombe cha FDC nabandi benji. Allahu akbar. Mugezeko okubeerezaamu n'okwogera ebigambo ebirungi n'okweyisa ng'abasiraamu babadde beeyisa. Almustashfayaati wattaalimiya tuzimba amasomero gaffe gabeere malungi. Abaana bano abajja mu maaso Honorable babagambe nti yali design ey'aba colonialist okubeera nti tetusoma naye alhamdulillah bwe tubanga tukitegedde muleke tukwatire ku masomero gaffe. Olwaleero tuzze wano kubasiima naye tetusobola kuva wano nga tetubawadde tafaali ku muzikiti gwaffe wano. Allahu akbar. Ndeese milioni 10 cash. Allahu akbar. Zino milioni 10 cash. Nzemu ne nkubira deputy speaker ne mugamba nze ne Honorable Rita tugenda sala n'abantu bo. Nagamba olwaleero abadde tali ready naye ampadde milioni 5 cash nazo nzireese. Tuyihireho ebijwaro omushagama omubiri no muri ruhanga twena turi omwe kandi okutwereka omutima ogw'okutwakira na mugenzi wanje tutukukikwatijaga ndi nimwe omubashobora omukombeka omukwatirira amashomero omuri kimwe kyona. Nyenda kubanjorera ngu omubahasa enyene ishomero lyatereza miliyoni 3 zo twareta abasiramu kuzakuza muri izoba ungabataka go mu bibi abokuba no bazakuza munonga okore nekibi kuzakuzo. Saba Allah kirize kisingo kyaffe ya Rabbi Allahumma third edition era nga tugenda kubeera this time nga tuddukira emisinde egiyitibwa safe motherhood nga tugenda kuddukira abakyala abafiirira mu leeba nga bazaala tugenda kuba nga tubaddukirira tusobole okufuna materials ate tuziteeke mu malwaliro ag'enjawulo. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon na Ali Waswa.